kibi nnyo kubanga ogamba tolina woobeera ate ng'oyagala otwala abaana gwe atalina wookola ki oba ogenda babeezaawo abapangisiza ennyumba ayogera ne bbaawe nga bwe yabamuzaalamu. Ebya Alien Skin nibyongedde ddala okubeera nga byononeka anti omukyala w'omukulu Nalongo Kitone naye abamwabiza video njikuletedde ani eyawamba mama wa Alien Skin video njikuletedde nayo mu maaso bino byo bigenda kubeera nga bikwewuunya naddala gwe Fangon Soldier making a sure no subscribing for any donations numbers yange ziri osembeyo 373 osobola okubeera nga okubira ku wano inbox en WhatsApp nongamba no Wonder Boy webala kubeera nga tuweereza kwatayo akantu olunaku olwaleero nga bwe nkugambye omukulu amanyikiddwa nga Shadi wamu n'abalala bakadama wali ku social media handles za TikTok wamu ne Facebook wakidde okubeera nga bambalira mukyala wa mukulu wa Alien Skin ani bantegeeza Nalongo Kitone. Nalongo Kitone mujjukire mu biseera by'omukulu Haji Ali wamu ne Hajjati Zula mujjukire bulungi kino oyo mukyala yali ku side nnyo ey'abakyala naye olunaku olwaleero ate mulowooza saidi ya bakyala teyagivudde kunagenda ku saidi yaki saidi ya Alien Skin kitegeeza ki alina kyakweka era engambo zavuddeyo ne zigamba nti no ayinza okubeera nga yali abeera ne Alien Skin we yagenda Kenya era eno video njagala tubeere tugiwa obudde osooka ogiwuliza omalombuli endowooza mu comment section olowooza Nalongo yeyagala ne Alien Skin oba nenda ku ngeri gy'alumbamu n'omukyala sokolabe tumanyi tuyongereyo. Kansooke ntwala omukisa guno okwebazaako Bafangoni Soldiers mwenna abasondera papa emmotoka nti emmotoka sente yatutegeeza nti amadika agirina era ajja kugibala kasaawa yonna muginde mujja gikola ki mujja kugiraba so ng'ate era tugenda kuba twongera okubategeeza nti ekitebe kyammwe tugenda balagawo kigenda okuzimbibwa alina omwiko jangu nagwo asobola okuweereza omusenyu jangu oguweereze tulabe nga Fangoni Soldier tugizimba mu weeks 2 ng'ekoze eki ng'ewedde ng'ate ffe tubyezimbira ffe bapoota ffe batabuzi b'omusenyu byonna ffe tugenda obyekolera tewakyali kulanga kulala nga yinginiya ye mutuukirivu Kimenke abasabire olwaleero. Gano ge maka Grace we yaje mama wa Alien Skin okumutwala ewuwe Makindye era ng'ensonga gyawe yagisawo mama wa Alien Skin nti ebye yamunyumiza oba bye yamunyonyola embeera gy'ayitamu ne Land Road teyali nyangu. Grace kwe kukwata mama wa Alien n'amugyawo amutwala ewuwe agira abeerako awo nga bakyakolangana era bwe bafuna obutakkaanya nti Grace kwe kukubira Alien Skin essimu n'amugamba jangu ono ne maama wo era nga bano mama wa Alien Skin bamunonera mu motoka ya Grace gye yali yagulira Alien Skin. Nze bulijjo ndowooza bakazi bokka be bafala be bagulira emmotoka ne batabawa byogerako oli waba akugulidde emmotoka musabe buli kimu ekyogerako eyo mmotoka ebeere ng'erina mu mannya go. Alien naawe bulijjo oli fala bw'otyo n'akatalekeka oyo omwana omuto gwe mulaba mwana wa Alien Skin ne mama Tina kati mwabawoza nti baali bayawukana dda simanyi biki bulijjo mukyala we kati oyo omwana bamujja mu bbanga kiri kimu nti mwagetinze disappointed oluvannyuma lw'okulaba mama wa papa simanyi mukyala papa ng'atunula ng'ebyawongo naye ng'ate temukyalina kye muzza. Namwe ba YouTube mbalaba mbwe omukazi ba fakinze ebintu yabadde yakazuukuka simanyi akatambi bakakuta yakazuukuka naawe tukwatirayo akamukazi nga yakazuukuka tulabe bw'atunula kyemugamba bakazi bamwe nga bakazuukuka balabika ng'ono omuwala bw'atunula yena omuwala ali depressed bawoza mbu simanyi yasiba n'enviiri ku Idi bamuwa ssente asiba enviiri ku Idi okusiba enviiri kyeki jeze yasiba ziri luddawa kyemugamba ye mukaali enviiri abadde asiba za lunaku lukulu lwokka gwe naawe simanyi bakuyitaani simanyi ani oyo mukwano. Salamu aleikum Hajjati Nakalembe omusomi w'edduwa bw'oba wenyiyo embeera embi yankusomere ku dduwa abali ebweru mirimu gigaanye papula zeesibye kino kyekyoto kwensabira omukisa kobe ng'odiriddawa wali wenkusabira n'ofuna emikisa kyoba olaba ngabirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jangu kusomere ku dduwa ofuna omukisa. Eno ennyanja kwesula buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda. Nze Hajjati Nakalembe kambawo ennamba yange yeeno 072537529 temuddeeyo nemwebakira ebizibu mukoye ku nnamba yange eno. Eno ya Nalongo sina mufiruta saagala agende ku polisi yekananye nti oba yono basi yono big voice. Nalongo Kitone sanga tuleteko nnyo bumpi bwo okitegedde wano okwagala Alien Skin mugende Kenya ne webaka na Alien Skin se kitegeeza nti ogenda kumanyira mukazi we
Otegedde bw'oba olwanya kitibwa ky'abakyala ono musajja Nalongo Kitone mwebisiru mwe mutategeera ola mulima kulaga basajja bamwe mu kamera n'abaana bamwe mu kamera muli mukazi musuula wansi Nalongo Kitone okuwagira omuyimbi siko kumwegatta naye temutwasamira mmwe embizi mmwe nabyo oli Fifida Queen obusiru mulyanga bwa mbizi oli wansubuga mbadde nti oli ku ddongo asanga yakwolokota temuddamu kutujegekera omukazi nabagako nti mumpe omwana ma mumpe obuyambi ffenna twalina abasajja baffe natwa nabo kati ffe tulabiri abaana baffe mumwe abaana bafuna amagezi agakola luli abadde mu kizikiza adde mu kitangaala twabaddemu twasamira wano mbizi mmwe wabula guno kati kavudde mu kutali katubawe eno Nalonga kano ka video nkakoze n'obukakka mu bungi nnyo njagala kantuukire ewa Nalongo Kitone ne Madamu Fifi mu kitiibwa eky'amaanyi ennyo Nalongo Kitone ne Madamu Fifi mwatugamba mulwanirira ddembe ly'abakyala mbadde njagala kumanya bakyala kikaaki be mulwanirira twagala mutulage kategori y'abakyala be mulwanirira ku ddembe lyabwe n'abakyala be mutalwanirira Nalongo Kitone jjo lyabalamu wakazannyo omuzannyo ogugambibwa obutabanguko mu maka wazannyo omuzannyo ng'olaga obutabanguko mu maka mbadde mmanyi oli expert mu zino ensonga kubanga wawandiika n'omuzannyo ne muguzannya obutabanguko mu maka nga musomesa abantu ebigwa mu maka n'ensonga gye balina byandolingamu buno obudde kitegeeza you are contradicting yourself byozannya si byokola Madamu Fifida Queen oze nnyo ng'oyamba abakazi ng'oli advocate mu nsonga z'abakazi for example nakulabako jjo ne Nalongo Kitone nga mulwanirira ensonga za Nambwayo takubwangako Nambwayo yali ayagala kutwala kyapa kya musajja ne mwava ne mumulwanirira ng'ayagala kutwala kyapa kya musajja mwava ne mumulwanirira naye omukazi azaabagaye bamukuba you are giving them excuses Madamu Fifi oli muyigirize wasoma tolinga bana abalabe twogeddeko you are educated n'omulamuzi yennyini atula mu kkooti waba alina omusango agenda okulira kasita bamanya nti mwogwo omusango alinamu enne interest anywhere obanga ali mu musango gwo muganda we oba obbi we oba girlfriend we oba ex girlfriend we oba maama we omusango gwo batera okuguvaamu nze nabadde mmanyi gwe Fifida Queen omuyigirize engeri gy'oli diehard wa Alien Skin ngeri olina bbanja wa mukabira guno omusango wadde ogenda guyimirira ebbali than okwonoona credibility yo Fifida Queen buno obudde tukyayinza gamba abantu nti olwanirira ddembe ly'abakazi ng'abakazi abamu mubateeka wansi nga temubawulirizza ekyokubiri Nalongo Kitone n'omukazi obadde omulabukana ku fangona gwe ngeyazannya omuzannyo gwa obutabanguko mu maka obadde osobola omumukwata n'oyogera naye before nga tebanajja n'amawulire shame upon you Nalongo Kitone you know me I know you Fifida Queen you know me I know you but shame upon you that's what I can say kulwa Katonda n'ensi yange nenga nyinza obagamba domestic violence is bad at any given time domestic violence is bad if that lady was beaten that's wrong at any given cost oba omukazi bamukyawa beating someone is